wana abantu bali bana basinga obukodo bukopi nambozi ekiya person tagaba nambozi sikugaba bukopi wokubiro manyi mukodo lukwagu yes Allahu akbar lukwagu omutima k'ekigere natakwa mitwalo 5 segona alla mukoja wangu yo segona alla yaga mamu ababa babe batubba nenga yavuga neni tagaba ino mulagwe nebide muwanga kivumbi tagaba oyo omuzuku omusibisa amagumba gabajjajjawe natakwa mitwalo 5 kakati ono tumufunire pads buli omwezi oluggwangako tumusabikenga kubanga nze ekitonde ekiweebwa mmanyi kimu ate si ku mulembe guno kubanga nakyo ku mulembe guno kyekolerera neesisinkana omusajja gw'oyinza okutunuulira n'olabanga ow'obuvunaanyizibwa omusajja ayambala n'anyuma n'omubuuza nti owange opaakinzeewa nga yalina lisiti y'abasajja abakodo nga yalina lisiti y'amaduuka agatawola kyayamba nga toyina nnyazaala toyina mukyala kumpi era n'omwana tolina kakati nnyazaala bw'abeera atiyuninze TV alabako mukoddomi we nga yalina lisiti y'abasajja abakodo nga yalina lisiti y'amaduuka agatawola tewali yamanyi bakodo nga tasabiriza tewali yamanyi maduuka gatawola nga teyeewola olaba Frank Gashumba woomenyedde lisiti y'abakodo ate nabo bwe bababuuza lisiti y'abasabiriza mwoli omusajja omukulu nga n'ebiseera ebisinga otera okwefuula motivational speaker omotivatinge ng'omotivatinga ku butabo bwa mmese butya bwe batta emmese ogikubya miggo ogitega katabo oba ogitega butwa naye ng'omotivatingira mu bintu bya ssente ayagala okugaggawala kola bw'oti maama namwandu kyona agaba eddagala ly'obuwangaazi baloowo yafaaki Frank Gashumba ng'otandika otya okubuulirira ku bantu ku bugagga ayagala okugaggawala kola kino na kino kola bw'oti na bw'oti olaba gw'afuna ez'obwereere asabiriza obusabiriza walema okugaggawala olaba gw'atega obuteze ekibatu walema okugaggawala ng'odda ku bakozi mbukola bw'oti wali okoze mulimu kiggwe ku nsi era singa walina omulimu gw'okola olowooza singa togaggawalanga kubanga n'oyo asabiriza asobola okuteekawo omulimu bonna bamisaaki basabiriza azin bwe bayimba ennyimba ku stage beetega ne babawa ssente nga naye bw'oyogera ne weetega bakuwe ssente naye bamisaaki we beetega ne babawa ssente nga bagenda ebunnamwaye nga bakuzimba apartment ng'agenda emakindi ng'azimba papas ng'agenda ennamuwongo ng'azimba amaka oba ekkonge oba ebuziga ng'azimbayo amaka kakati gwe asabiriza atalina kalungi kojje mu kusabiriza nga ne wenjogerera enjala ekuluma toyogeza mutwe oyogeza lubuto kyova olaba ozzeeyo mube wamanyiira okusabiriza obajjukize nti abange temunnampa okulangira musajja munno obukodo kya buswavu nnyo owoomawa gwe omusajja omukulu alabika ng'ow'obuvunaanyizibwa kyokka ate ebiseera ebisinga n'oyagala owabulenga ku bantu ku byenfuna anaakola ssente kola bw'oti osinziira ku ki oyimirira ku musingi kiggwa okuwabula ku bantu ku by'obugagga bano ba Aji Bakaluba bw'ayogera ku by'obugagga ng'awabula abantu nsobola okukitegeera kubanga ayogerera mu kalinaaye ng'etudde ku bwaguuga bwa ekaazi bw'awabula omuntu ku byenfuna nsobola okukitegeera kubanga munna bizinensi ne Frank Gashumba gwe ku passport yojjuzaako mulimu ki occupation yojjuzaako ki oba bw'oba oapplyinga visa ne bakugamba nti occupation ojjuzaawo ki okola mukono mu nsawo okola mukono mu kkooti oba oli mukubi wa cuuti oteekawo nti cuuti kakati nkuwadde ekipapula jjuza Frank Gashumba Uganda ni wadde ng'ogamba nti ate oli muvandimu omusiru occupation cuuti
ndi occupation chuti sajja omukulu. Kakati kino kikulaga ki? Ono tayogezangako ku mutwe. Ono ebbanga lino lyonna ayogezanga lubuto. Kitegeeza takuwaanira bwereere. Era tavuma muntu nga tewali amusasudde. Wabula ate asobola okuvuma singa anaakusaba n'ogaana okumuwa. Kyova olaba yagamba ebimu ku bimuwalanya His Excellency Bobi Wine mbu teyamuwa amabugo nga taata we afudde yeyatta kitaawe. Oba kitaawe yatufiira. Kitaawe ne His Excellency Kyagulanyi baali related how? Musajja mukodo nnyo, omukuula erinnya ebbisi, omusajja oyo ne bwe nafiirwa taata wange teyampa yadde olubugo olw'emitwalo 5 bwe kibanga. Okuva kwa taata ogwo wali okubaze kukolamu ssente ttane Shilla tugenda kukuwa amabugo. Anti goliira mu mirambo. Kashira katuge! Kwolwo His Excellency agenda kukuleetera amabugo ga bukadde 10 naffe wano tujja sonda. Naabala. Anti oyagala nnyo ssente mu mirambo. Oba amabugo ge gaali gagenda okuzza kitaawo. Akasajja ne kawunnunanga ng'empuuna malungu kye ekiri mu nsawo n'afuuka kye ekiri mu nsawo. Ate enkya ne kajja. Mukawabula ku by'obukati gwo wabule kyo omuntu ategeera ku by'obugagga. By the way mwe bannayuganda ebiseera ebisinga bw'osanga motivational speaker mutuge. Motivational speaker alina okubuulira ku by'okuzimba ng'abyogerera mu nnyumba ye. Alina okubuulira ku bya bizinensi ng'abyogerera mu ofiisi ye gy'omanyi ekola sizini ez'Abagashumba ez'amalindirizi. Ez'okulabiramu ppono. Abeera mu ofiisi n'alabiramu ppono mbu ngenze kukola okola kiggwe. Ate abafere bapangisa ofiisi nga zisibanga maka. N'atuula omwo n'alaba ppono ateekamu ekitebe n'ateekamu n'ebifayiro ne mujja buli we mukuŋŋaana yeefuula ali bize ne yeefuula alina byawandiika naye ggwe Gashumba singa wali bize okuva edda singa tokyapangisa. Singa olina ku by'obugagga ebirabwako era singa omulimu gwo si gwa kusabiriza naye keewola emmere. Oba nabanyumiza ku mukazi w'entinda keewola emmere ako. Keewola engoye. Ate wano we kaliira emmere seba kakulu ewali yeti kajja bakino na kino ne bakamusanga ali yeti ng'alina gwakolako ke positioning ngako obuvunaanyizibwa ennyo akatiibwa ennyo ne kenyiiza ne kabeeraawo ne keesiriyasinga bwe bamala okkawa emmere ne katambula jjuza ali yeti naŋŋamba kaŋŋambireko kanasasula essente zange ez'emmere namala kakuba ne katwalayo essente z'ali yeti. Abo ab'engoye akasajja kanyumira bwereere tekazisasula ya tekagala zisasula ne kabeerawo nga kafeekinga life ne kakeera ne kakuba engatta eddagala nti kawuulu ne kagolola bulungi ne kasiba ettaayi then ne kagenda mulimu gw'okufera abantu. Kalina gwe kaali kafezaawo kalina omuzungu gwe kaali kafeze mukamutwala wa Museveni atandika osappulayinga ng'ebyokulwanyisa Museveni n'atokiddangamu. Gwe Gashumba okweyingiza mu security intel idiot dugwani aleeta abasappulayinga gavumenti emmundu. Era by the way mu nnyimba eziri ku ttolo mweruli mu nnyimba eziri kutta lwe tulisituka okujja otegedde kyentegeeza walibeera omu ku basappulayinga emmundu kubanga wabalaga nti omanyi gye ziva. Kakati n'otambulira mu kufeekinga obulamu n'otambulira mu bulamu obw'okuteebereza omusajja omukulu nga gw'amanyi abawola. Eriyo amanyi abawola nga ye teyeewola. Eriyo amanyi amaduuka agatawola nga teyeewola. Oba eriyo amanyi abakodo nga ye simusabiriza. Nkugambye awo woyitira basajja banne abakodo nga bakusaba lisiti y'abakodo oteekamu basajja banno nabo bwe bababuuza lisiti y'abaleebeesi abalembesi bamasikiini empuunyiwuunyi naawe obeeramu. Nalabye ayina interview gye yabaddeko n'avuma His Excellency tonyumiza bullshit tonyumiza. Kati gwe oyina moral authority emwogera nako gwe ponga byoya kati omwogerako ng'osinzidde ku ki? Omusajja ogenda mu myaka 5 ng'okyazunza ekibatu mpaako n'afuuka mpaako. Ate bwe bamumma n'alufuula olutale era n'avuma nnyo. Kitaawo
bwe yali afa teyakugamba nti omugabo gwaguterese mu nsawo z'abantu. Kitaawo bw'aba teyakuyigiriza kukola ng'ate teyakukolerera gwe wayavuwala mayisa linda nfambi. Kyokka ate teri kintu kya bulabe nnyo nga kufeekinga bulamu. Okufeekinga obulamu kikuumidde bangi mu mbeera embi. Kuba we walifunidde ssente ogule poloti ogende ozimbe ate landiroodi abaakubanja obukadde 12 jjukira. Abantu obalaga nti ennyumba gy'osulamu yiyo. Naye ng'ate ennyumba gy'osulamu opangisa mpangise ate babanja. Kakati gwe yaligambye kanzimbe y'akayumba kange mu kyalo ate ssente ozimalira wa landiroodi osobola okukuuma omutindo. By the way, Gashumba singa wayiwa buvunaanyizibwa nga bw'otalina nnyumba Kampala waalibadde n'ennyumba ewammwe waka mu kyalo eyo. Naye omuntu atalina yadde n'ennyumba mu kyalo kati aŋŋambe mbuyeeko ki? Era muntuule muwulirize ku ki? Era jjawa odasite evuma omuntu obusiru obutategeera oyo omwavu bw'ate emponga byoyo ng'atabbye ssente z'abantu eziwera. Akumpanyizza oyo gwe mulaba abantu abawerako. Naye ajjawo obuvumu obuyita omuntu omusiru omukulembeze yalondebwa abantu nga yeye mugezi agenda asabiriza. Kayibanda yagamba lwe baggala CBS yakeeranga ku makya leero mpitire ku lyani nsabirizeewa leero nsabirizeewa. Kakati omusajja mukulu nga yetakeera kuyiiya mutwe gwe. Bwe nkola bwe nti tutunda bwe tuti, bwe tukola bwe tuti tukola loosi bwe ti tetugenda kukola bwe tuti, bwe tukola bwe tuti tusobola okugaziya akatale nga ye agaziya luseke kyuti. Bwe nkola bwe nti nkola bwe nti, bwe nkola bwe nti nkola bwe nti. Ate akakasajja n'abakazi be katwale waka kababba ekiro weewuunye. Kakukwana oyinamu ku busente olowooza ogenze na mugagga munno nga weebaka ko nga kazuukuka nkakuba kyuti takakucekera. Toddangamu kwogera ggwe mu bantu kati oyogere mbuki. Namulabye Bukyagulanyi ye nnyini yagamba nti revolutionalist omutuufu abeera mu kkomera oba abeera Magombe oba abeera mu buwaŋŋanguse. Kakati mu budde buno ani ali mu kkomera? Gwe kyogaawo kuba kwa Besigye mu kkomera. Kakati kuyamye nnyo struggle okusinga European Parliament oli gye yagenzeemu. Kati Besigye bamusibye ebintu bisse kuba ebyo ebitegeeza ebyobufuzi. Abantu tebakyawambibwa, abantu tebakyattibwa era tebakyasibwa. Besigye kasita bamusiba abanga Yesu abaatufiiridde ebibi byaffe tetuddamu kubonaabona. Mumugambe kagobake gambe Dr. Besigye yonna gyali kagobake. Naye nga gwe Gashumba toddamu kwogera. Ate n'ekirala oswala. Kya buswavu nnyo okujja gwe n'okola statement ng'omusajja ng'ofulumizza lisiti y'abasajja abakodo. Oli muli wa bisiike. Ani yakubotola n'atakusasula kwabo b'oyogeddeko kubanga wabaawo endagaano ez'obuntu ezitali mpandiike. Gundi yambotola n'atansasula. Ani yakukozesaako kwabo n'atakusasula nga ggwe malaya yakuno? Waba tewali yakukozesaako muganda wange zipapu abo abantu bomenye kitaawo teyabalekera busikaabo. Toyina kye wabateresa ate n'omumwa gwo teguvaamu bya nsonga bireetera muntu kuwa. By the way, omuntu awa mugezi omumwa gwo gwe bw'oba ogulaba gulina ekigufulumamu eky'ensonga ekireetera omuntu okuwa. Gwe Gashumba lindirya nfambi kuwayavuwala mayisa lwa kufeekinga life. Naye singa okkiriza amazima nti oli munaku osobola okutandika obudde tebunnagenda ate n'emikisakisa gikyaliwo osobola okutandika bupya oba ntegeerekese.